Eddie Kenzo yagirengera nnyo tuyinza agamba nti omulamuzi agenze mu holiday ku musango gwe yamala okuwulira saidi zombi yaziwulira abeeyimirizi twaliwo nga tugumidde bulungi nnyo gwe n'ogamba nti agenze mu holiday kitegeeza nti ofiisi zigaddewo ate nga gwe mulamuzi mulala gwabyogera ono omulamuzi abadde alina mandate okusoma ruling eno neeva mu ddiiro okiwulidde naye olwokuba babadde bateeka kiri mu nkola ekya sisitimu volongoto kyatairidde ddala mu nkola era njagala kuyozayoza muganda wange Eddie Kenzo yalengera ensonga eno tikatuleebe volongoto mwai Museveni volongoto sisitimu volongoto tetulina confidence endala yonna mu kitongole kya judiciary mu Uganda naye era up to now tebanaba kumuwa bail kati bamusindise paka nga 11 omwezi guno which is next week naye of course mulabe defending counsel ngagezako okulaisinga issue nti omusajja ebyaddala mbeera mbi ensigo zino bazikosa tali bulungi mumulabi akyuse ne kala akoze nga tugezako okusaba ati agende bamuwe bail afune treatment tekisobose bagambye nti order from above of course ne magistrate agezezako okuba submission ye nti yabadde akola ku musango ogwo so tamanyi kiri ku file n'agamba bagende balabe chief magistrate balabo basobola okumuwa bail naye ffe tukimanyi of course tekigenda kusobola olw'ensonga system eri corrupt naye nga kyonna kyekiri kijja kuggwa tuki ekiddako